Omwaka gwali gwa 1995 obwakabaka bwa Buganda lwe bwawaayo ettaka okuzimbako essomero lya Gayaaza n'ekigendererwa eky'okugunjula omwana omuwala okuyita mu kkanisa ya Uganda. Olwaleero kino kyongedde okweyoleka. Omulabizi w'e Namirembe Wilberforce Kyoluwalira bw'agguddewo eddwaliro erigenda okujjanjabirwangamu abaana, abasomesa wamu n'abakozi ba Gayaaza Junior School, era nga lino liwemmensa ensimbi eziwerako nga n'obwakabaka bwa Buganda butaddeko ettaffaali ku nteekateeka eno. Tubadde bajulirwa nga Katonda atuwa ekirabo ekyo nkiyise kirabo ekya Sick Bay egaziizibwa obulungi era erabika obulungi. Kubanga tufuna emisujja, ebifuba, oluusi omwana ng'olina omuteekako ku Sick Bay nga tekimwetagisa kuddaka. Ku mukolo gwe gumu abayizi abasoba mu 100 bateereddwako emikono Omulabirizi Wilberforce Kyoluwalira ng'ali wamu n'omulabizi wa West Buganda Tamale Katumba ng'abayizi bakubiriziddwa okunywerera mu kukkiriza. Waliwo abantu mu kukkiriza kwabwe ekyenkya kirya mu Anglican Church, ekyemisana n'akirya mu Holy Fire, nga ne bw'omunoonya mu lulimi olw'ennaku zino ku netiwaaka tomufuna buki. Mu ngeri y'emu abakulira Gayaaza Junior School olwaleero batongozza enteekateeka ey'enjawulo ey'okuzimba ennyumba z'abasomesa ng'ekijjukizo eky'emyaka 14 ng'Omulabirizi Kyoluwalira gy'amaze ku buweereza bwe e Namirembe. Engeri gye tuli nti essomero limu lya kisulo essaawa 24 omwana waali, kitegeeza nti n'omusomesa naye tumwagala ku kasozi essaawa 24. Kakati tosobola kugamba nti omusomesa asula bunaayira, ekimutuuseko tojja kimanya, anaakulimba tojja mutegeera, eyafunye obuzibu tojja mutegeera, ababbi bamubbi oyinza okulowooza alimba. Kale kwe kusalawo twongere okuzimba ku mayumba, eyo ekyali ntandikwa. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.